ne NEC egenda kukyaza UPDF nno bombi bamukwata mundu naye NEC ebadde etandise bulungi season ne UPDF erina gwe yaguddeko ekiyiifuyiifu awo ku match day 2 omupiira awaayo wali ebbombo n'olwekyo katulabe kyena etwala erugogo akati olwo Lugazi egenda kukyaza ttiimu ya Vipers nayo yakafunayo ko win yayo esooka season eno ate nga Sports Club Villa ng'ekyawenyera okuba baagisabula eddiba oludda lweri Embaale bagenda kukyaza ttiimu ya Ball ababadde bakagwa amaliri agagoole emu ku emu ne ttiimu ya KCCA ogwo gwabwe gwa lunaku lwa Lwakuna. Olwokusatu eriyo emipiira gyonna gya Premier League eya Uganda kujjako gijja kubeerayo nkya ku Lwokubiri mpozi ne ku Lwokuna ate ne ku Lwokutaano Wakiso Giants egenda kukyaza Mbale Heroes ku lunaku leero mu ttiimu ya KCCA ekyaze ttiimu ya Kitara. Kakati Nakivubo ku Saturday wajja kubeerayo emipiira ebiri URA yejja okukyaliza Mbarara City mpira gwa ssaawa 10 ate Express FC ekyaze ttiimu ya Maroons ku ssaawa emu ey'ekiro era ekisaawe kyekimu. Kale bw'otunula ku mupiira gwaffe guno era tukyalina ebitusoomooza mu bintu ebyokulaakulana kubanga ttiimu zino ez'ebitongole ate zandibadde tezivuganya naffe wabula bwe zaze okwetabamu zandibadde zinoonya kuteeka nsimbi ya muwi w'omusolo ku kwongera okulaakulanya omuzannyo naddala ogw'omupiira. Kati clubs nga Bull nga KCCA nga URA nga Police nga Maroons nga UPDF bano ne bandyekozeemu omulimu zonna ttiimu ezo ne zizimbayo waakiri ekisaawe kimu nga zikoze partnership ne zizimbayo ekisaawe kimu mu kitundu nga kimaze okunoonyerezebwako abakugu bayinza okusaba FUFA ebabuulire omupiira gye bagulaba nga gubugujja mungi era nga wandyetaazeeyo ekisaawe nga kijja kukolerayo abantu b'ekitundu. Kaakati olwo ebitongole bino ebya gavumenti Poliisi, UPDF, NEC kuba ne NEC nakyo kitongole kya UPDF, kwoteeka Bull, kwoteeka ne KCCA, kwoteeka ne URA, kwoteeka ne Maroons. Kati bw'owulira nga beekweka mu bisaawe by'obupangisa kiba kitegeeza balina football club naye yajja okwetaba mu ngeri y'omuntu owa bulijjo so nga bitongole bya gavumenti ebiyimiriddewo ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo. Kati bw'olaba URA ekyaliza Nakivubo yuno yakaggulwawo olina okwebuuza babadde bakyalizaawa. Gundi poliisi yino yeekwese wali ewaffe ekavumba nayo gyekyaliza kegamba ebintu bino ebitongole bino ebya gavumenti mu nkola yaabwe ya corporate social responsibility oba kale ne PR public relations na biki ebyo basobola okwekolamu omulimu ne bagula ettaka bonna ebitongole bino byonna nga bibiri bitongole 7 ne bakoleyo ekisaawe kubanga omuntu aludde muzannyo gw'omupiira ne bwembeera nze omuntu wa bulijjo osobola okumbuuza ebizibu ebikwata ku mupiira gwa Uganda 10 nsobola bikuwa nga simaze nakuddako ku bbali. Kakati ebitongole bino ebya gavumenti byandizze waakiri okunogera eddagala ebimu ku bizibu ebyo 10 waakiri banogereko ebizibu nga 3 okusinga bitunalinda omuntu akutte mu nsawo ye nga Musa Sebulime atagenda owa Wakiso Giants oba n'owulira nti Nandala Mafaabi ensimbi taba ziteeka mu Mbale Heroes yandibadde tewulizika oba n'owulira nti Noddewo Kasozi taba kukwata mu ttiimu eno eya Kitara yandibadde si ya muzinzi nga bweri oba Honorable Mwine Mpaka singa tiyakutte mu ttiimu ya Mbarara City singa tekyawulizika koko oba Dr. Lawrence Mulindwa singa tiyakwata mu Bunnamwaya nefuuka Vipers twandibadde obuulyawo tetugiwulizangako mu kibinja kwegamba n'ebitongole bino ebya gavumenti bwe bijja ate era ne biyisanga clubs zino ez'abantu aba bulijjo awo tuba tetusenvudde kimala naye kale nga bimu ku ebyo tugenda okutunuulira mu sabbiiti eno mugenda kubeeramu n'empaka eza Capital One Cup oba EFL Cup oba Carabao Cup okutandika n'olunaku olw'enkya wajja kubeerayo emipiira Man City ng'ekyaza Watford, Newcastle ejja kubeera mu Nsiike ne Chelsea ne Aston Villa. Kati ate mu La Liga enkyera wajja kubeerayo Real Madrid ng'ekyaza Deportivo Alaves. Ku Lwokusatu tujja kulaba Europa Man United ng'ekyaza FC 20
naye ate era ajja kubeera n'omupiira gwa La Liga. Barcelona ngezanya Getafe, ate era ku Lwokusatu Arsenal lwejja okukyaza Bolton Wanderers ne Liverpool ekyaze West Ham mu mpaka eza Carabao Cup. N'olwekyo eno sabbiiti teri kuweera, walina okubeerayo ekintu buli lunaku eri gwe awagira omupiira. Kaakati ate ne international break nayo tetuli wala 11 omwezi ogujja ne 15. Ndowooza buli omu yandiyagadde okutuuka ku international break eddako ng'ayinako waatuuse mu nsonga ezitali zimu. Kale nno mu kwetegekera sabbiiti empya ebyo bye birimu, naye ate mu kuzzaayo ku ebyo ebyabadde n'ebitaabadde mu weekend nga tusoose kubifuna mu kifaananyi okutwaliza awamu, tekyawulikise bulungi abazannyi nga Rodrigo Cascante ne Marc-Andre ter Stegen abalwadde amaviivi nga kirowoozebwa nti nno sizoni zaabwe ziyinza okuba zikomyawo. Twalabyeko ne Rodrigo Cascante ng'avaamu akaaba. Sajja omukulu w'akaabira omanya oluusi tebubeera bulumi oba nti nno kaakati bumutta kwako akaseera, naye asooka n'akubamu tooki bw'awulira na injury ng'eyo nga yali agifunyeeko, asobola okugamba nti nnyinza okuba nga sizoni yange ekomye wano. Ate nabadde tannaba nakutandika, naye maaki ye yabadde esooka okutandika. Kale nno tebyawulikise bulungi. Marc-Andre ter Stegen ye goalkeeper wa ttiimu ya Barcelona ne ttiimu y'eggwanga erya Germany mu kaseera nga Manuel Neuer naye yakanyuka gwa ttiimu y'eggwanga. Olowooza nti nno yandibadde akwatiridde awo, naye kyeyalwadde viivi season eyinza okuba nga ekomyawo mu kaseera nga ne international break ye eyengedde. Kale nno ebyemu ku ebitabadde birungi ebyabadde mu weekend okutwaliza awamu. Twalabyo n'emipiira egyawedde amaliri ga 0-0 mu liigi ez'omuzinzi ne clubs ez'omuzinzi. Ndowooza ttiimu zabadde 2 zokka. Man United okugwa amaliri ne Crystal Palace ne Juventus okugwa amaliri ne ttiimu ya Napoli. Ze ttiimu ez'omuzinzi ezagudde amaliri aga 0-0. Akati ate era ebirala byosobola okutunuulira mu kutwaliza awamu kwe kulaba abatendesi bagenda bakendeera mpola mpola ku maximum points. Era wenjogerera bino, Hussein Mbalangu atendeka ttiimu ya NEC ne Vincent Kompany atendeka ttiimu eya Bayern Munich ne Hans Flick atendeka ttiimu ya Barcelona. Ze club zizokka eziyina maximum points mu mipiira gye baakazanya. Pep Guardiola abadde yeewanisa eri waggulu naye yagenze kugwa maliri ne ttiimu ya Arsenal. Kitegeeza babakunyuddeko akabonero ekyokufuna maximum points. Ekyo kyo kaakati kisaziddwamu. Kyekimu ne Luis Enrique owa PSG naye abadde ayina maximum points naye mu weekend yagenze kugwa ne Stade Reims goal 1-1. Nekirabika nti nabo ensonga yaabwe naye awo yakomye. Tubalinze bulinzi kulaba points ezisigaddeyo bagenda kuŋŋaanyamu meka era zibawanguza eki oba zireme kubawanguza ki. Ekyo nakyo oyinza okuba nga wakirabye mu weekend. Ekirala kyolina okuba nga walabyeko kwe kusoomooza kwa Mikel Arteta. Mikel Arteta ttiimu ya Arsenal bw'ogitunuulira enkulaakulana yaayo erina okubeeramu ebibajjo 3. Ekibajjo ekisooka kwe kubagubulula. Ttiimu emaze emyaka 21 tewangula kikopo ebeegubye. Kaakati oba olina kusooka kugigubulula nga tunaba na kwegeraageranya ssaati yo njeru kugigeraageranya ku ssaati z'abalala eriwo esinga obweru, osooka kumala kujja masanda mu ttiimu yo. Kaakati ndowooza feezi eyo Mikel Arteta gye yandibaddemu. Olwo feezi ey'okubiri kwe kugikuumira awo ttiimu. Feezi ey'okusatu kwe kuvuganya ku bikopo. Naye mu kubiyimbagatanya ate awo ayinza okubyonoonera. Ndowooza yandibadde abikula peegi emu ku emu. Kaakati nga okusobola okutereeza emitendera egy'esatu ayina okulwanyisa ekintu kya red card. Kino tokirwanyisa nga otiisatiisa bali free, ekyo kibeera ky'abawagizi. N'okudda eno kuba olwogo olwo nakinaki ntera okubagamba muzannyo gw'omupiira omukugu oba omuntu yenna professional olina okulwanyisa ebyo by'oyinako obuyinza. Bw'olwanyisa by'oyinako obuyinza bisobola n'okuyamba okwewala ebyo by'otayinaako buyinza.
akati Mikel Arteta abadde akiraba nti nno tiimu ye bwe bagijjamu omuzannyi estrugglinga oyinza kwewala otya obutafuna kaadi. Ekyo kyekitandikirwako kubanga kyewalika. Ekyo bwe kigaana abasambi bateekebweteekebwe oyinza kweyisa otya nga wafunye edda yellow card oleme kufuna bulagajjavu. Oyinza otya okubeera ku bunkenke ng'okimanyi nti oyina yellow card. Ekyokusatu, Mikel Arteta nga bwali omutendesi omuto mu myaka, kati alina emyaka 42 n'emyaka 20 ku gyo agimaze Bungereza. Basooka ne bamwazika mu Everton n'emwegomba n'emutwalira ddala n'agisambira n'avaayo n'azannyira Arsenal n'abeera ne kapiteeni waayo n'ayambako ku Pep Guardiola mu butendesi. Kakati n'olwekyo bw'otunuulira abatendesi abamwetoolodde yasinza okukolera emirimu gye e Bungereza. Alina okulagawo ekyenjawulo kyazze nakyo nti ttiimu ye bw'ebanga efunye kaadi emmyufu obanga omusambi agobeddwamu balina kweyisa batya. Kubanga bw'obanga oli ku Man City ng'eri waayo ne kiba nti nno okufuna red card kyekyakufunyisiza draw, kakati ate kijja kifaanana kitya ne Brighton and Hove ekusanza awaka, kubanga era nayo bakujjamu omuntu era ne kuggwa draw. Kati Man City awe ne Brighton and Hove at home bebamu benkana. Kati ebyo omukugu nga Mikel Arteta byayina okutakulira omutwe kubanga byayinako obuyinza. Twalabye wano Roberto De Zerbi ng'atendeka Olympique Marseille yafunye red card. Omusajja bamuyita Julian Baledi Rosa, nzalo ya Argentina, yafunye red card ng'omupiira gwakatandika dakiika 5. Olympique Marseille ng'ekyalidde Olympique Lyonnais nene. Naye basambye omupiira okukakkana nga Olympique Marseille eya Roberto De Zerbi omupiira guwangudde goal 3-2 nga wabaddewo n'akaleega bikya ng'omupiira gunaatera okuggwa kubanga Jonathan Rowe yabadde Mathis Cheki Olympique Lyonnais yakubye goal mu ddakiika ey'e93 ng'olowooza nti kaakati guno guwedde maliri. Naye mu ddakiika ey'e96 omulenzi wa De Zerbi Jonathan Rowe n'akuba goal ey'okusatu, omupiira ne bagwangula 3-2. goolo zonna zanywedde mu second half zonna, era eza Olympique Marseille zonna zateebeddwa ba substitutes. Naye kaakati bwe kiba nti gwe okuleeta substitute nga Gabriel Fernando abawagizi basinga kumuwaanako kulemesa Bernardo Silva kumuyitako kyokka nga striker, ekirowoozo ekyandibadde kijaawo kyandibadde ki? Ndowooza bino byebibuuzo Mikel Arteta byalina okwebuuza going forward ku ebyo bye twalabyeko mu weekend. Naye maaki eno tujja giyingiramuko nga tufunye obudde ngezaako kubawa ekifaananyi okutwaliza awamu. Then ekirala era ky'oyinza okutunulako ye ba defenders ne ba substitutes beefuze nnyo omupiira kusingira ddala ogw'Ebungereza. John Stones wuno yakubye goal ekyasinze okubeera ey'ekikeerezi Man City gye yakuba okuviira ddala mu season ya 2006-2007 oluvannyuma lwa Man City okuba mu kisenge kya Arsenal ebizungirizi 28 mu second half mokka, nga Arsenal yabadde ne ball possession ebitundu 12 ku buli 10. Osobola okuba akafaananyi obunkenke obwabadde awo. Naye ba defender ne ba substitute bakoze omulimu munene okusingira ddala mu liigi ye Bungereza. Ng'ogyeko goolo ya John Stones muzibizi ate substitute, oteekeko ne Gabriel Magalhaes yeyongedde okweraga nti wa mugaso mu makoona. Eyo goolo yabadde ya 16 kasooka nga yegatta ku Arsenal. Ate season eno
ng'oteekako ne season eri ewedde yateebye goolo 6 ekyo ne kyongera okulaga actually central defender asinza goolo ennyingi mu season eri ewedde ng'otaddeko nene yakatandika newe kiba kutwaliza wamu kasookanga jja mu ttiimu ya Arsenal goolo 16 alinga amuddirira ye gundi ye Kuti Zuma ono yabadde mu ttiimu ya West Ham alina goolo 11 mulenzi ateeba goolo naddala mu makoona naye ate era Arsenal era ne goolo yaye yasoose yateebeddwa defender eya Ricardo Calafiori yabadde ateeba goolo yeesooka mu mujozi gwa Arsenal ate nga match era gye yasoose okutandika piira emirala gyonna abadde akubako kibajjo kati bw'olaba ba defender bano bombi newankubadde nga bayambye Arsenal okuteeba goolo 2 naye ate babuuza bibuuzo eri Arsenal eri ba striker eno match ya kusatu nga tewaliwo striker wa Arsenal ateeba goolo bazanya Atalanta 0-0 bazanya Spurs Magalhaes yateeba goolo emu yokka kakati wano Magalhaes yateebye Calafiori n'ateeba endala ba strikers bali luddawa kiyinza okubaamu essanyu naye kirimu n'ebibuuzo naye nga ba substitutes ne ba defenders bwe batyo bakutte mu weekend substitutes ne ba defenders engeri gye beerisizaamu enkuli nga bateeba goolo ez'omuzinzi mu weekend ojja kuteekako ne assist ya Ibrahima Konate kubanga abasajja bana ba FC Bournemouth babadde bagenze ku Anfield nga batutteyo olunyoomonyoomo bakimanyi nti mutono munnaabwe Nottingham Forest yabadde yakagendawo nga gyeyo obubonero 3 kakati nabo ne bagenda nga bapaala mu kugenda nga bapaala bagenze ne bayingira mu defending trap eya Liverpool gye ndowooza nti no Ancelotti eyagiteekawo agenderedde kati bano bazudde nti nno omusajja ateebekamu era alumbika bagenze ne beekoomekera mu hafu ya Liverpool mu kwekoomekerayo olina okumagamaga Luis Diaz ne Mo Salah we bali kubanga baba basinga backline yo emisinde basinga backline yo omupiira kakati bwe beekomekedde mu hafu ya Liverpool Ibrahima Konate n'alyoka abafloatingamu omuwanvu gwagudde ku kigere kya Luis Diaz ne first touch ennungi awosobola okuteebereza ekiddako so kakati mu defenders abeefuze weekend ne Ibrahima Konate omuteekako mpozi ne ba substitute omuzannyo ono John Duran muzannyo oyo mu Colombia azanyira mu ttiimu ya Aston Villa ayinza okulemererwa okutuuza Oli Watkins eyateeba goolo 27 season ewedde nga tekuli ya penalty naye emirimu abadde agikola nga ava ku bench kuba weekend yateebye goolo ye ey'okuna mu mipiira 5 kirowooza nti oba omubanja nnyo n'olwekyo yayongedde okulaga ba substitute engeri gye beefuzeemu weekend waliwo n'omuzannyi bamuyita Aziz Ki omuzannyi ono azanyira mu ttiimu ya Young African ewone Tanzania babadde bazannya mu mpaka za CAF Champions League Young yakubye CBE goolo zabadde 6 ku bwereere Aziz Ki yavudde ku bench n'ateeba hat-trick wano mu Africa si ya bulijjo nnyo naddala ku continent mu mpaka za club empanguzi kale nno Aziz Ki naye n'akola bwati CBE yajja mu Villa mu luzannya luno olwasooka yeeno mu ggwanga erya Ethiopia mwabaddemu ne substitute Kosia Waiswa omulenzi ono yateebye goal eyawadde Mbale Heroes win yaabwe yasoose mu season eno kasookanga badda mu kibinja ky'ababinywera jukira Mbale Heroes ebadde maze emyaka 17 nga tekuba mupiira gwa kibinja ky'ababinywera match yasoose Express yababalagazza 2-1 naye babadde balina okunoonya win nga balina gifunira wali ewaabwe era bwe bagifunye bawangudde 1-0 nga bakuba Sports Club Villa goal yateebeddwa substitute Kosia Waiswa yabadde free kick kale kwegamba awo olaba ba substitutes engeri gye beefuzeemu ne Brighton and Hove yabadde awakanga esita ne Nottingham Forest nabadde nsaasidde Nottingham Forest wakava ku Anfield match eddako ogenda okyalire Brighton and Hove basajja beerwanyeeko kakana bajjayo akabonero bagudde malini ne Brighton and Hove goal 2-2 naye omuzannyi omupalagwayo Ramon Sosa Acosta era naye yavudde ku bench okuteeba equalizer mu dakiika e7 batuuse no ne bafuna ne red card abasajja abo aba Nottingham Forest naye basigadde balwana okutuusa mu mpira baguggyemu akabonero Fulham nabo omuzannyi Reece Nelson yateebye goal ey'okusatu Fulham yasabudde Newcastle goal za 3-1 naye yabadde substitute kakati awalala ne gundi ne Sagnabry
yayingidde mu kifo kya Kingsley Coman mu timu ya Bayern Munich nga bakyalidde Werder Bremen. Bayern Munich yawonde goal 5 ku bwerere naye Serge Gnabry yavudde ku bench n'ateeba goal so nga atera n'omuzibizi Dani Carvajal yateebedde Real Madrid. Jukira nti omupiira timu ene ya Real Madrid gwe yazanye ne Espanyol goal zonna ennya ze baateebye zonna baziteebye mu second half. Goal zabadde zirina we zituuse ne zeemiima. Dani Carvajal yasoose okuggulawo okulaga nti nno goal zisobola okunywa. Bw'atyo byakola ne ku Borussia Dortmund mu finals za Champions League eza season eri ewedde. Omupiira gwali gugenderedde gususse eddakiika 7 nga tolaba goal weeva wabula nga bw'oba ow'okusuubirayo goal olabanga egy'okuva mu ba Borussia Dortmund. Carvajal n'ava gy'avudde tomusuubidde kuteeba toyinza na kumunenya lwaki tateebye. Bw'atyo byalabise ne mu weekend nga defender bw'atyo n'ateeba. N'olwekyo nayagadde omuteeko ogwo nagwo ogulowoozeeko mu nkubaganya y'ebirowoozo ogw'aba defenders ne ba substitutes engeri gye beefuzeemu naddala mu ttiimu ezo ez'omuzinzi sisobola kumalayo zonna. Kati oyinza n'okutunuulirako ku best goal eyasinze okunnyumira eyalabise obulungi Mexico Raul Alonso Jimenez Rodriguez goal gye yateebye nga cross yamusaliziddwa Adama Traore nalowoozezza nti nze yansingidde okundabikira obulungi mu construction ne mu maliriza kubanga Adama Traore cross gye yaleese teyabadde nnungi nnyo naye omulenzi ono yagifudde ennungi mu ngeri ya kuteeka mupiira ku kifuba. Byatadde omupiira ku kifuba ate nga n'akyuka omugongo n'agukuba goolo gy'alina okuteebamu. Omupiira nga tegunnaba gwa wansi n'alyoka aguzzaako on the volley. Yayagadde okufaanaganamu eya Gaddafi Wahab goolo gye yateebedde neck nga bakyalidde kitala. Naye ya Gaddafi Wahab cross we yagifunye omupiira yagutadde ku kifuba ng'atunudde mu goolo ya opponent n'aguzzaako kwega byatadde ku kifuba tiyagukkiriza ku kawansi n'aguzzaako on the volley. Naye yabadde atunulidde mu goolo butereevu. Naye ate eya Raul Alonso Jimenez ye yabadde goolo agikubye mugongo gy'alina okuteebamu. So nalowoozezza nti goolo eyo mu construction yaayo ne mu maliriza ne technique byalabise bulungi okusingako oba oliawo goolo endala ze nalabyeko. Eyandigivuganyiza yandibadde ya Alejandro Garnacho. Ojjukira Garnacho omupiira gwe yabadde asaze nga tagusibye yabadde agutaddemu tekiniki nnungi. Paasi yagifunye omusambi yenna owa bulijjo omupiira omala gusiba naye teyagusibye yabadde alabye goalkeeper nga taliiyo n'aguba nga guli muswavu ne gugenda gukuba ku kikonde eri. Ndowooza goolo ye bakunywa mu tekiniki ne execution ndowooza yandibadde esinga yandibadde evuganya ya Raul Alonso Jimenez Rodriguez. Omupiira ogujjukira gwakubye ndowooza ku post oba ne gudda ne gusanga Bruno Fernandes n'aguzzaamu naye n'agukuba ku post bwe babadde bazanya ne ttiimu ya Crystal Palace. N'olwekyo nalowoozezza nti eyo goolo okusooka eya Garnacho n'eya Bruno Fernandes mu kuzzaamu kuba naye yabadde aguzizzaamu on the volley. Emu ku ezo yandibadde esobola okuvuganyaako ku ya Raul Alonso Jimenez Rodriguez owa Fulham naye ndowooza nti nno tugende n'eya Raul Alonso. Neya Gaddafi Wahab naye yabadde nnungi. Eya Gaddafi Wahab yakubidde ttiimu eya neck nga bakyalidde kitala. Kakati omuteeko omulala mwe nalabidde weekend MVP abantu bolowooza nti nno baasukkulumye ku bannaabwe mu ntuukiriza y'emirimu. Abalala abataasukkulumye tekibafuula babi naye wabeerawo buli kiseera asukkulumako nga tofudde na ku talanta ye ey'obuzaale era ndowooza bwe batyo bakwata ne gundi balonda ne balondo batunuulira by'okoze mu eyo sizoni ne babigeraageranya. N'olwekyo weekend abatendesi bonna ndowooza abakyalina maximum points okuva mipiira gye batendese mu liigi mu sizoni eno oba osobola okubateekayo eyo. Wano mu Uganda tulina Hussein Mbalangu atendeka ttiimu ya NEC. Emipiira gye gyaguddewo gyombi yagiwangudde naye ng'azannya banene. Yasoose kukyaza Vipers n'amukwata ennya n'agenda n'akyalira Kitara. Teebereza Kitara nga bali ku kisaawe kyabwe ekipya nga bazannyawo maaki yaabwe esooka ekisaawe kyabwe bakiyita Royal Park. Ku bawagizi abaakuŋŋaanya abo bonna NEC
mu ebyokwemotya yabivuddeko nesooka ekuba tiimu ya Kitara mu maaso g'abawagizi baayo goolo 2-1 ate goolo zabadde nnungi kuba ne goolo yaabwe yasoose yabadde nnungi omulenzi omupiira yagusaze busaze kuva eri bwerwantabwe ne gugenda ne gukwatayo ey'okubiri yene ya Gaddafi Wahab gye njogeddeko wano. So Hussein Mbalangu omuteeka ku muteeko gwe gumu ne Hans Friki newankubadde Hans Friki ali mipiira 6 omuteeka ku muteeko gwe gumu ne Vincent Kompany ali ku mipiira 5 mu tiimu ya Bayern Munich. Abo bayina maximum points okuva mipiira gye batendese. Eja Hussein Mbalangu yinza okubanga mitono naye ate giruwa gyasudde naye tasudde kakati awo abayina okujja ku muteeko guno. Omusajja ono Hussein Mbalangu ndowooza abamu bannamupiira mumumanyi kitono naye omupiira yagukubira ddala okutuuka mu mwaka gwa 2000 y'omu ku baayitibwa ku ttiimu y'eggwanga ya under 20 ate awo ne Sports Club Villa wemutwalira era alina omukono munene mwezo double ezaali ziwanguddwa mu muzannyo gw'omupiira mu Uganda. Mu Uganda kasookanga liiga etandika mu 1968 twakalaba double ziri 8 zokka. Mwezo double Sports Club Villa ng'etendekebwa Paul Asule mu mwaka gwa 2000 basinza KCC points 5 mu liigi. Bagenda okuwangula Uganda Cup mu final bawangula Military Police eyali etendekebwa David Oti kati omugenzi. Goal eyo yokka yateebwa Hussein Mbalangu ku lwa Sports Club Villa. Jukira gondi endala ogono nagwo omuteeko guliko batono okubaako omukono omunene mu double kubanga omukono gusinga kulabikira mu Uganda Cup kuba mu liigi osobola n'okuba goal 8 n'okuba 10 n'okuba mmeka tiimu netawangula kikopo ekya liigi. Naye Uganda Cup naddala final omuntu ateeba mu final ateekawo omukululo ogw'enjawulo. Kakati awo Hussein Mbalangu yafuula Villa okuwangula ebikopo ebibiri okuwangula double wadde nga baali beeyongeza bweyongeza. 2017 Mike Mutebi yali atendeka tiimu ya KCC baakuba tiimu ya Paida goolo 2. Goolo emu yateebwa Derrick Nsibambi endala Geoffrey Serunkuuma. Waliwo ne Micho okuwangula 2-2 mu Sports Club Villa baakuba Express 2 mu final era baaleka Express points 15 namba ku table. 98 Paul Asule nga yatendeka Villa baakuba Simba mu final goolo 2 ku bwereere. Goolo zombi zateebwa Hassan Mubiru ku lwa Sports Club Villa. 1995 Express yawangula double Jimmy Mugwanga ye coach. Owokubiri mu liigi yali gundi UEB era Ibrahim Kizito yasinga okuteeba goal yali mujozi gwa tiimu ya gwa UEB yateeba goal 20. Naye bwe kyatuuka mu final za Uganda Cup Express yasiitana ne tiimu ya Posta mu luzanyo lw'akamalirizo ne bagwamaliri 0-0. Bagenda ogenda mu extra time za Zakalinga ya ne Fred Tamale ne bateeba goal ezo 2 Express okuwangula ekikopo ekyo. Nolwekyo bano ababiri baba n'omuzinzo ogw'enjawulo. Then 1989 Villa yali ewanguddeyo ku double bakuba Express mu final goal zaali 4-2. Goal ya Twaha Kivumbi, Sande Mokiri, Ronnie Vubya ne Steven Bogere be bateebera Villa. Richard Kirumira ne Philip Musoke goal ze bateebera Express tezalemesa Villa kubatwalako kikopo. 88 Geoff Hudson nga yatendeka Villa era bawangula double goal 3-1 mu Uganda Cup final nga bakuba Express. Majidu Musisi, Steven Bogere, mpozi ne Paul Nkata yeteeba yali captain wa Express mu eyo match. Goal Express yateebwa James Kirinya. 86 nga Paul Uma yatendeka Villa yali akadde okuva mu Exile mu Kenya bakubwamu omupiira gumu gwokka mu league naye baatuuka ku final bakuba Tobacco goal zaali 2 ku bwereere. Goal yasula Kato ne Twaha Kivumbi. Ezo ze double ezibaddewo n'abazannyi ab'omukululo. Double ekyasembyeyo ye ya Vipers Milton Kalisa mu yakubira Police FC goal emu ku bwereere. N'olwekyo Hussein Mbalangu gwe tuwogerako eyayingidde ku lukala lw'aba MVP wanjawulo mu double 8 ogwali mbadde yakuwa history oyo obeera ng'omumanyiiko kuba Hussein Mbalangu ndowooza batono ku mwenna abamumanyiiko. Weekend gye twabaddemu tubadde tuli ku abo be nalowoozezza nti baasukkulumye ku bannaabwe mu nkola y'emirimu. Gezezaako okubawa ku details eza Hussein Mbalangu kuba kakati abasinga ab'omulembe guno bw'oyogera ku musambi yasamba mu 2000 wakati wa 2000 ne leero
waliwo emyaka nga 24 eri abaana kati abampuliriza nga ba myaka 22 abalala babiri bagamba 1200 tebabimanyi nako ne bwabanga wa myaka 3 bw'ate oba wali otegeera kinga olina emyaka 5 so yensonga lwaki ngezezaako okulandaggamuko ku Hussein Mbarangu kuba ate yatuuka n'avaako ku mupiira gwaffe ogwa wano n'agenda atendeka e Somalia eyabaddeyo okumala ebbanga ddene nolwekyo kyenavudde ngendako mu kadetail ako musobole okugoberera omuntu gwe twogerako. MVP nomination number 2 oyinza okwogerako ku bawagizi aba Kitara FC n'obukulembeze bwa club eno Kitara FC. Ku mulyango Kitara bwe yakyazizza tiimu ya NEC mu match day 2 Kitara yakuŋŋaanyizza obukadde 55 obw'ensimbi eza Uganda ku miguwa ku kaguwa kokka oba mu gate collection. Kino ne kikuweereza obubaka nti abawagizi b'omupiira ogwa Uganda bwe baba bakumaakumiddwa bulungi ensimbi mweziri kuba bwe kibanga buli club ekyaza emipiira 15 buli season singa banaatambulira wano ku bukadde 55 kitegeeza season eno weneggwerako Kitara FC ejja kuba ekuŋŋaanyiza obukadde kumpi 83. Tewaliwo club mu Uganda ina sponsorship money awera bukadde 8. Kitegeeza sponsor asinga obunene n'omuzinzi mu Kitara FC be bawagizi bukadde 8 buli season. Ezo ensimbi simbi era muli osaba aba Kitara bongere okunyweza naye ate era bongere n'enkola yaabwe ey'okusikiriza abawagizi abo ne club zindala zikoppereko kubanga aba Kitara tolowooza nti nno ate bava Tanzania oba bava South Sudan okujja okulaba Kitara. Mu abalala aba club zendala abawagizi bababuliddewa Kitara biki byekola bye mutannaba kukola. Kati ebyo ebibuuzo nomination waffe ow'okubiri. Kakati ne tiimu ya Mbale Heroes nayo yakuŋŋaanyizza obukadde kumpi 18 ku miryango. Kiba kitegeeza batambulira awo mu kukyaza emipiira 15 baba bayinza okuŋŋaanya obukadde 207 buli season. Eyo nayo sponsorship money si mubi. Nolwekyo nalowoozezza nti Kitara FC ne Mbale Heroes bayina ebyenjawulo bye bakoze mu weekend ebyagala okuyigirako. MVP nomination number 3 oyinza okutunuulira ku bazannyi abasukkulumye mu bannaabwe naddala mu kunoonya goolo. Hat-trick tezaaweze tezaabadde nnyingi nnyo ng'ogyeko eno hat-trick y'ono omulenzi wa Yanga gwe mbagambyeko Aki. Abalala oyinza kulaba gundi oba Nicholas Jackson owa Chelsea kuteeba goolo 2 n'akola n'omukisa gumu kitegeeza yeetabye mu goolo 3 zonna Chelsea ziyateebye. Kiba kyongera okulaga nti naye yabadde wanjawulo. Hurricane yateebye goolo 1 n'ategeka emikisa 2 nga Bayern Munich ekyalidde Werder Bremen. Yusuf Mukoko n'isibi yabadde ku Saint Etienne goolo 8 ku bwereere yateebye goolo 2 n'akola assist 2. Ne Milton Kalisa wano yateebye goolo 2 nga Kovazovic omutendesi wa Vipers afuna win yeesooka babadde basabola Express goolo zabadde 3 ku bwereere. Waliwo n'omulenzi wa Lille, club ya Lille bagudde Marine Strasbourg goolo zabadde 3-3 bamuyita Edon Zegrova ye yateebye goolo zonna 3. Kyekimu n'omuyitale Vincenzo Grifo ye yateebedde Freiburg goolo zonna 3 nga bakyalidde Heidenheim babakubye goolo zabadde 3 ku bwereere. Nolwekyo bw'obanga ogezaako okuwammanta nominations kw'oyinza okufuna MVP ndowooza oba osobola kusengejja kwabo neweewa ensonga lwaki ojjamu omu n'olekamu omulala. Waliwo ayinza okuba nga yaziteebye ng'ate yabadde waka oluusi nga opponent mu yabayaba bwe batya nti ne balondo bwe bakola bagenda batunuulira kale oteebye olukunkumuli lwa goolo tiye tiimu kyezisinga amaanyi mu liigi mwozannyira nti gundi ne gundi kyokyo. Kakati ku zino goolo olukunkumuli lwe yateeba kwaba abanene wateebako bameka
bagenda okulaba ng'osinga kuteeba butiimu buli awo. Zonna zisigala nga goolo, naye walijjukira mwenna baba bagwanidde ekifo ekyo muyinza okubeera abataano oba omukaaga baba balina okunoonya gwe basuula ebbali. Bakusuula ebbali si lwa butakwagaliza, naye bagezaako okusengejja ensonga ezo. Kati batuuka ku muteeko ng'ogwo ne bakuzuula nti awo nawo oyitawo nga batunuulira ye kaakati kwaba abanene be wateebamu oyinako gwe wateebako ng'oli ku bugenyi, kubanga ku bugenyi wabeera wakakanyavumukko bw'ogeraageranya oyo asambidde awakaawe. Bagenda okulaba ng'oli akuyinako enkizo nga ate ye yateebako ku bugenyi. Kitegeeza gwe atateebyeko ku bugenyi wadde goolo ng'olina nnyingi baba bakusuula bbali. Naye ate batuuka n'okusengejja obuzito bwa goolo z'oteebye. Ttiimu eyinza okuba yawangula goolo 4 ku bwereere nga gwe wateeba goolo ey'okuna, era goolo ey'okuna era nayo bagibala. Naye wano baba basengejja nga batuuse ku miteeko egy'enjawulo batunuulira nti naye ono opponent gwe baakuba 4 ku bwereere baba kumuteeba goolo 2 ku bwereere yayinawo obujulizi obulaga nti asobola okufuna equalizer. Genda okulaba nti nebandi bakubyemu bali baali bawedde. Kaakati kitegeeza goolo yo ey'okuna eno eba mpewufu, eba ekuggisaako obubonero ne balekawo omulala, bwe batyo bakole ebintu ebyo. So naawe oyinza okulaba engeri gy'oyinza okwataganyaamu ensonga eyo n'olaba engeri gy'eggukamu. Bwe tuva ku ogwo omuteeko tuba tusobola okutunulako ku ttiimu ya Liverpool. Liverpool bawangudde omupiira gwabwe nga bakuba ttiimu ya FC Bournemouth mu ngeri eyabadde environment yabadde ya ntengero, naye entengero eno teyalabise mu nteekateeka y'obukodyo, mu nnonda y'abazannyi ne mu nsamba. Newankubadde nga ku guno omulundi Ancelotti alabikanga eyagonzeemukko n'akyusakyusaamuko ku bazannyi, abalala batatera kutandika ne batandika awo, naye tewaliwo wekyalabikidde nti ttiimu yabadde ku pressure. Ate ndowooza oba oli awo n'okugenda okuwangula omupiira ku San Siro kuyina engeri gye kwabazizzaamu engulu. Nolwekyo Bournemouth yagenze okujja abasajja nga banywevu, ate ne bagenda bakola tactical blunder, ne basamba an open game, ne balumba mu ngeri y'okulaga nti nno omusajja bamwesobolera olw'okuba babadde balina history wa nnaku 7 zokka, nti waliwo omutono munnaabwe yajjewo obusatu, n'olwekyo ne bajja nga bapaala, ate ne bagenda bakulira ddala adjustment olw'okuba nti nno be basoose n'okwegeza mu goolo eya Liverpool. Actually n'okuteba baateebirwa kuba VAR yakuutizza goolo eyo. Akati bwe baateebye goolo, mentalite yaabwe neba nti neraga nti abasajja bano tubeesobolera. Bournemouth mbu yeesobolera gundi Liverpool ku Anfield. Goolo wadde bagikuutizza basigaza obuvumu obwo ne mentalite eyo. Tuweya ne mentalite eyo nejja neyingira ne munneeyisaayo mu kisaawe, awo oyina oweeyitidde Liverpool. Bwetyo Liverpool nejja nebokeza ddala omupiira ne babajjako obubonero 3. Naye waliwo abazannyi boolaba nga bateekamu effort nga wandibaagalizza goolo. Federico Chiesa yasambye eddakiika ze nnyingiko mu ttiimu ya Liverpool kasooka nga ajja, kubanga ndowooza toto yali yakazannya eddakiika obanga 2 oba 3, naye bwe yayingidde ekisooka yalaze nti no ttiimu agijaamu balinga abamanyiganye. Ekyokubiri speed ye, movement ye, ball intelligence byonna byabadde birabika bulungi. Era yakubyeko ne ku goolo, yakubyeko ku mupiira ne kugenda gukuba ekikondo wano wansi goolo weetandikira, gye wandirowooza nti ku lunaku olala yandibadde goolo. Naye entendeka ya Ancelotti eyinamu nga bwe twayogerako wano, enamu elements ez'ebyo bye yajja mu Jurgen Klopp, ebirala bya Roberto De Zerbi, ebirala bya Pep Guardiola. Akati entendeka ye eraga nti waliwo zone awo yadi nga 55 kuva ku goolo ya opponent eyo mu lulimi lw'omupiira bagiyita zone 14. Kati zone eyo engeri gyagikozesaamu yekulaga enjawulo wakati we ne Jurgen Klopp. Ye Jurgen Klopp kasita yakuwanga 4-3-3 aba ayagala bano abali mu central mu wakati wano bajje bakulumbe all out buli kiseera ne intensity nga yakika kya waggulu. Ancelotti akikola differently. N'olwekyo ensamba ya Ancelotti weyawukanira ne ya Jurgen Klopp. Ye Jurgen Klopp
emphasizing high intensity, emphasizing temuli kulaza mulina okubeera ku speed ya kika kya waggulu ate mulina okubanga muli direct naddala bano abasatu abakulembedde n'ababiri ababavaako mu mugongo. Olwo n'ateekawo gye wandiise highline nti bano ba central defenders abasigaddewo ababiri balina kubeera kumpi nga ku center. Olwo ba full back namba 3 ne namba 2 balina kubeera mu maaso eri nga bawinga. Kyova olabera Jurgen Klopp mu kisanja kye Arnold Trent ne Andy Robertson be bali basinga okuba cross. Naye kakati omwami ono afuba nnyo okulaba nga abazanyi bakozesa amagezi gaabwe amazaale okola ekintu ng'olaba kyekijyawo so si nti kikwate ko kiyangamba nina kubeera wano buno obudde. Kakati mu kutetenkanya embeera eno zone 14 yeyo nga yadi 50 kuva ku golo ya opponent wakolera ebintu ebyo naye nga alternating okusinziira ku mbeera. Munyweza ne musambako abazanyi bakyusakyusa ebifo okusinziira ku opponent engeri gye yeeyisaamu. Basobola n'okuteekawo embeera omupiira gukuumira mu kifo ekimu, basobola okuggulawo mu mupiira kye bayita blind side oludda olulala kubanga omupiira gulinga magnet gye mukoma oguteeka mu kifo ekimu musikiriza ba opponent okujjamu ekyo ekifo kazi oludda luli ebbali mutezeeyo kanyeebwa. Kati bino byonna byonna omwami ono abikola abiyingiza mu nsomesa yeri abazanyi. Omuzanyi weerobozeemu kyolaba ekisinga okujyawo mu biseera ebyenjawulo kubanga omupiira gukyuka so si kikwate. Sadio Mane mujja kumulaba mu 11 bw'anaagenda ne bagubba ajja kudda ayambe ku Andy Robertson tojja kumusanga nga aliko wane wa Sobozilai oba wa Fabinho ate abaakolawo ekyo omukulu yamugamba ffe gwigira bwe tugubba wano gwe kwata eri layini noona akwate eno noona. So kati embeera eyo omwami ono kyagezaako okukyusaamu era waliwo n'embeera ey'obutayagala nnyo kuba cross. Oluusi eno zone erimu Basobozilai ne bano banne bano abasatu Gravenberch ne munnaabwe oluusi bagikozesanga zone eyokola assist naye ate bakyusa okusinziira ku mbeera basobola okukozesa mid 3 nga be bagenda okumaliriza. Olw'okuba omwami omukulu tayagala nnyo cross zino mpanvu gwagenza okuleeta cross mu kifo ky'okuleeta cross oweebaddawo Nunez oteekawo Kasaalaba wanebweru w'entabwe era abazannyi bano abali mu zone eyo baba bakimanyi. N'olwekyo yeringa enjawulo mu ngeri y'okukyusakyusaamu mu nsamba n'abazannyi obutasambira ku kikwate kyekimu ku ebyo Ancelotti byagezaako okuteeka mu nkola. Oluusi biyinza okufulopinga ne bitamuwa goolo oba ne bitamuwa buwanguzi naye waakiri bw'ayingira mu kisaawe omanya kyogenda omuwangulirako oba kyagenda okuwangulirako. So Federico Chiesa mu kuyingiramu yalabise nga embeera eyo yagimanyiiriddewo era kabuze katateebe. Waliwo abazannyi boolaba mu mipiira gino etaano egisoose ng'olaba bateekamu effort y'enjawulo. Olaba n'ono mugundi Nosair Mazraoui akuba namba 2 ya Man United era bwe tunaba tutuuse okwogera ku Man U ndowooza enkya Diogo Dalot bino byeyekwesa eri mu namba 3 nalabyeko Tyrone Malacia yazzeemu okutendekebwa ne gundi ne Lukushana atera okudda ayinza okubulwako waakuba kuba akasajja ka Mazraoui kalabika kenyweza mu 2 etambula bulungi paka eri bw'oba oyagala kuzimbako kuva mu bbaaka kakakka mu kagaba kayingirako wano munda kagira ebintuntu naye ndowooza eyo Man U tunaba twogera ku mupiira gwa Crystal Palace tujja kutuuka yeeyo naye mbadde njagala kujjayo omuzannyi nga Mazraoui gw'olaba ng'ateekamu that extra effort okulaba nga waakiri afunayo goolo ojja kumuteeka muteeko gwe gumu n'ekyo kye twalabye ku Federico Chiesa n'ekyo kye twalabye ku gundi Darwin Nunez naye of course yadiibuzeeyo emikisa ng'ebiri ng'esatu naye ng'olaba effort eyo olaba omusambi ng'ayaayaana. So Liverpool bwentyo bwe nagirabye kikyali kizibu okugiteeka ku muteeko gwa Arsenal mu kuvuganya Man City gisuza ekikopo kikyali kizibu era n'ensonga subject eyo tujja gyogerako ndoozi enkya oba okwosa enkya okutunuulira clubs engeri gye zeesulubabyemu okuvuganya Man City. Tujja kujja ne statistics bulungi okulaga nti lwaki ebungereza evaayo ttiimu emu. Kaakati Arsenal yeriwo
luli emabegako ebadde Liverpool abalala bali luddawa bwe kibanga member wa Big Six sirinnya wabula Big Six ze timu mukaaga bwe kubeerako omunga yazoganya abalala abana muliwa kakati ekintu ekyo kibaddewo kasooka nga Pep Guardiola ajja ate nakyo si yakivunaanyizibwako kubanga n'oyo avuganya oba Liverpool nga bw'abadde wansi wa Jurgen Klopp ne Mikel Arteta bw'alazeeko season 2 eziyise nene erabika bw'ejja okubeera walina okubeera kamukwatirako kati Arteta bw'abanga yagudde amaliri walina okuba akaddakaawo akwata Man City 3 n'agwayo Brendalawo nga 5 oba 6 Liverpool lwe yawangula ekikopo ndowooza ba Man City bagikuwa emipiira 9 nedda nja kuleeta kuba script njirina nja kuleeta facts ne figures okusobola okubackinga up argument eyo ndowooza enkya oba okwosa enkya naye nga mbeebazizza okugoberera mukulu Mugisha Atanasi musajja wa Arsenal match yo tujja kyogerako enkya mu bulambulukufu waayo naye nagezezaako okukoonako ebyo bye nalowoozezza nga ebikola omuzinzi bye ndowooza nti omutendesi by'alinako obuyinza osobola okuteekawo embeera abasambi okwavoidinga red cards ekyokubiri omusambi afunye yellow card omuwadde guidance engeri gy'alina okuyisaamu okusobola okwewala endala kwa Trossard bakagoba Declan Rice ku kisaawe just a few days back ensonga yemu tosobola gikola a few days later ng'omusajja olaba mugenda munywereza awakaawe banno bo bateeka mu buzibu so kisobola okwewalika naye ate ebyo byombi ng'obibuuse mu bukugu bwo nga Mikel Arteta osobola okuteekawo ensamba endala eyinza okweyimirira n'ofuna obubonero wadde nga muli 10 bwe mubeere 10 n'ogwa amaliri ne Man City ku bugenyi lwaki kibeera kyekimu ng'oli waka ng'ate ozannya omutonotono nga Brighton and Hove kati ekyo oba okitaputa otya n'olwekyo nalowoozeza nti nezo ennyingo ezaakoze match eyo naye tujja kuyingira mu kisaawe mu nkola yaffe eya bulijjo mwebale kuwuliriza